Olunaku lwa leero Nampala wa NRM Ruth Nankabirwa asinkanye bassentebe b'obukiiko bwa Paalamenti obukulemberwa ababaka ba NRM. Ensisinkano eno y'omu ku kaweefube wa pulezidenti Museveni okutabagana n'ababaka abaamutabukira oluvanyuma lw'okubogerera amafuukule ku nsimbi obukadde 20 zebaagabana buli omu. Ababaka abatono Museveni bye yasisinkana ku Lwokubiri yabasaba batondewo obukiiko obumanyiddwa nga Constituency COVID-19 Task Forces mwasobola okuyisa ensimbi eri ababaka okuyamba abantu be bakiikirira. Nankabirwa wasinkanya ababaka olwaleero abadde abaguza ekirowoozo kya Museveni. Wabula abamu ku babaka abeetabye mu nsinkano batubulidde nga bagaanye enteekateeka eno mu kiseera kino kubanga eyinza okubaviiramu obuzibu nga bwe baafuna ku bukadde 20 ze baagabana. Ekigambo kya Constituency Task Force kyalibadde kirungi okuba nti kibeera structured naye si mu kiseera kino. Kubanga era abantu be bamu bagenda kukiraba kifuula nnenge. Abantu bennyini abaddukira eri ababaka nga babasaba ate era be bagenda okukifuula ennenge nti ababaka oba oliawo beeyagaliza. Wabula ababaka bawagidde okuzzaawo ensawo emanyiddwa nga Constituency Development Fund ababaka mwe baaweewanga obukadde 10 buli mwaka okukulaakulanya ebitundu byabwe. Kyokka kino ababaka baagala kitandike mwaka gujja. Essaawa yonna ripooti eyo eyinza okudiscussingibwa, etteeka ne liteekebwawo. Etteeka lyetaagisa okulungamya essente yonna eba efulumye nga yakola mirimu mu constituency. Wabula wabaddewo okubaganya ebirowoozo okw'amaanyi ku nsimbi obukadde 20 naddala ku biragiro eby'enjawulo okuva eri sipiika, pulezidenti ne kkooti ku nsimbi zino. Kyokka ababaka bakkiriza nti ekisaana okukolebwa mu kiseera kino kwe kuzzaayo ensimbi zino eri Parliamentary Commission okwewala ebizibu. Kisuubirwa nti Nankabirwa wakwongera okusinkana ababaka abalala okubaguza ensonga zino. Ziwa NTV ku ssaawa emu.